Thursday 26th of June 2025. The National and UNHCR Eddie Mutwe needs treatment. Stop threatening to behead Bobi Wine and abduct Sigiri Bongoya at Uganda Embassy. The demonstration at 9:30 to 11:30 a.m. Then at United Nations head office at 14 to 17 p.m. Post demonstration meet up and barbecue on the 28th of June 2025. Invitation only call. Akaliam kanu njakabasomera kajure bulungi nnyo then tuyoke tugende maaso n'abulango bulakati akawedde kagende kokubiri. Akalanga kokubiri kasoma People Power National Platform UK public demonstration. People Power / National Platform public demonstration. The US Embassy London 339 Elms LN 9 Elms London SW117 US on 23rd of June 2025 at 10:30 to 16:30. The United States should stop bankloading repression in Uganda and should link the funding and security support to the government of Uganda to implement the rule of law, respect for human rights. For more information about this demonstration, please contact the UK NOP / People Power at their official email address. It is official UK People Power at gmail.com. Nendagiro yawe manyido bulungi eyesimu bwobulango mbuyisizaawo kati kano ke kasembayo. Akasembayo kasomwe kati. Official NOP chapter South Africa welcomes His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu in South Africa. The scheduled plan is as follows. The President will meet his supporters and the people who are yearning for change on the 18th of January 2025 to be Friday, venue Johannesburg. 19th July 2025 Saturday, venue Umtata EC. On 20th of July 2025 to be Sunday, venue Cape Town. Protest vote 2026 Ash Black Thursday Yugi. Obulango busatu babuweddeyo bentu batugenda ku security tuva ku security alati then tuleka tutambule ku video yalo nga batwagirese bwino okubeera. All right. Eno security alati njagala egenderwa comrade bannaffe mwenna benkola emirimu gyonna nabo jejo okwogera. Ba bloggers ba national platform mwenna abali ku ground n'abali mu diaspora. Eno security alati jala jibawa mukiwulire bulungi amuyinza okubanyiiza nenga ge mazima mujja bitegera luvannyuma. Eno security alati yalegere ba bloggers mwenna abali ku ground n'abali mu diaspora nga mwogera ku national platform mumpulirize bulungi saako n'akakiiko akatwala ebyokulondesa mu kibiina kya national platform namwe mumpulirize bulungi nnyo. Mujjukira omukyala gwe nayogerako wano nti bamutusindikamu state agent nga yajja okutabangula n'okutawaanya n'okututwalako ekifo kyaffe. Omukyala bamuyita Winfred Nakandi yono wano gwe mbagamba. Mujjukira namwogerako. Omukyala mujjukira bulungi namwogerako. So akakiiko akakwasaganya okugaba forms ez'okwesimbawo aka national platform. Ba blogger ba national platform mwenna mbasaba n'obuwombefu mumpulire bulungi nnyo. Omukyala omwo mulaba. Omukyala oyo ali ku mulimu si wankyukakyuka. Omukyala oyo ali ku mulimu si wankyukakyuka. Bamuyita Winfred Nakandi. Nga bwe nze mbagamba ne mwesule gwa nagamba mujja bitegera oluvannyuma mpolampola wabula akakiiko ak'ebyokulonda ka national platform akagaba forms era akagenda okusunsula. Mbasaba omukyala Winfred Nakandi ali ku mulimu si waffe okugema kusinga kukola ki okuwonya.
comrade wenna ng'okola omulimu gw'enkolo gw'okolera ku social media njala kutegeeza tugwa mu katego k'omukyalo ono lwaki omukyalo ono yasekiwalinze milioni nkaaga eza Uganda zagenda okusaasaanya ng'aziwa aboogezi ku mikutu egy'enjawulo egy'enkyukakyuka nga mugenda mukubira akadingidi abe ng'afuna platform n'okuba ng'afuna okwesigibwa mu kibiina kya National Platform alyoka ayisewo ebyo byenkiddamu ssente yazifunye milioni nkaaga azirina mu kikondoolo era bloga ena gw'onoowulira ng'akuutira akadingidi omukyalo ono ng'ate tumugeddeko ebbanga ddene munnange ojja kuba otuliddemu olukwe ng'abenkyukakyuka aba people power saako n'obukulembeze bwa National Platform n'omukulembeze eggwanga ojja kuba omuliddemu olukwe nkutegeeza ena gy'oli comrade yenna akola omulimu gw'enjogera oba gwenkola saako n'akakiiko k'ebyokulonda mwegendereze abantu mumuwa form omukyala Winifred Nakandi si waffe mukozi wa state ekyo kyo nkisimbako amannyo mukozi wa state nga mwenze mbagamba nemubuzabuza nga abafuka banaaba ne bivayo luvannyuma so mbategeezezza omukyala oyo sente yazisekiwaliza milioni nkaaga zagenda okuwa bablogger aba National Platform mukuutira akadingidi ekinaaviiramu abamu kulowooza nti wankyukakyuka so nga tesu wankyukakyuka kale gwe munaagenda okulya sente zino kimanye nti ojja kujja okola byokola ate tukubemu ebituli ate otandika okkaana twagala akaana abacomrade kubanga tulina obudde butono nnyo obw'okuyisaawo ekigenda mu maaso kale mwena mbategeezezzaako bulungi nnyo bacomrade n'ekibiina kya National Platform saako n'akakiiko akakwasaganya ebyokulonda nti omukyalo ono yakima kaadi so si wankyukakyuka mbalaze buli kimu history mbagamba ebisigale mujja bitegeera bulungi nnyo yabadde Secretariat okwetangira kusinga okuwonya Secretariat ewedde kati njala tugende ku information eyatuleese bulungi nnyo mpozi Secretariat ey'okubiri eyewedde Secretariat ey'okubiri nsaba omuzira kisa yenna ku bazzukulu ba Nambi wulira obubaka buno omuzira kisa yenna muzzukulu wa Nambi ng'omanyi omutaka Kasujjulubinga nkusaba yenna omuzzukulu wa Buganda ali gy'oli ng'omanyi omutaka Kasujjulubinga mutegeeze wonna waatambulira waliira wanywera yatambulira Ssaalonga Mulengejja wasaanya Kaloli Charles Peter Mayiga amutaddeko abamulinya akagere era yagala mmojjawo naye we twogera okusinziira ge nafunye yamusindikira dde omuntu amulabule ave mu kkubo lye n'okuyingirira ebintu byakola emmengo Ssaalonga Mulengejja wasaanya Charles Peter Mayiga ayagala kujjawo jjajjaffe Kasujjulubinga mbu amulemesezza emirimu gy'akola mu Buganda ng'ate Kasujjulubinga awokanya ebintu Mayiga byakola Ssaalonga Mulengejja yasindika abamu kuba ntube omu gwe bayita Kitenda mumanyi bulungi nnyo n'agenda nasinkana omwami omu ngeri yali okutobola ekitiibwa namugamba bw'otave mu kutambulira ku Ssaalonga Mulengejja oba wasaanya Kaloli Charles Peter Mayiga amaliridde okuziika kubanga tojja mufiiriza byakoledde ebbanga mbulw'okuba gw'oli mutaka ate ng'oyagala kukolera Buganda yalina mission y'amaanyi nnyo kale wenna gy'oli ng'omanyi jjajjaffe omutaka Kasujjulubinga mutegeeze nti Ssaalonga Mulengejja asaanya Kaloli Charles Peter Mayiga amwesimbyemu era kyonna ekituuka ku omutaka Kasujjulubinga essaawa zino ng'abataka abasinga badde bafa n'abantu abala emmengo mumanye obumanya nti Ssaalonga Mulengejja yabadde akirimu ekintu kino n'olw'ensonga eyo awo video tuba tumaliriza Secretariat. Alright, okusookera ddala nga sinagenda kutandika video njala okubaza bannayuganda mwenna okwetoola ensi yonna ku mitimbagano egy'enjawulo abanjagaliza amazaalibwa malungi ag'emyaka 46 egy'obukulu mwe bali nnyo mwe balire ddala abansindikidde message abampandiikidde abapostinze abashiyalinze abakomentinze saako n'abo abansindikidde bimuli n'abadde banjagaliza okubeera mu bulamu mbeyanza nnyo mbeyanzeege aba-comment section ku ASP Asimi platform abantu basekinoomu besobola kumenya ano manya for security reasons n'abalala banebo bali nnyo balire ddala n'obudde sobola kumenya manya gonna n'enjala bebaza mwenna abasindisa obubaka abapostinze abashiyalinze mwenna mwe bali nnyo kumpostinga nakunjagaliza amazaalibwa malungi sina kyenyinza bakolera okujjako bagamba nti wendi nnyo sivaawo wano ekimbeeza mu struggle mwe mumbeezaawo lwaki mumanje ebbanja ddene nnyo kati sisobola kuva mu bantu bambeeredde emyaka gyonna ate ngende nkola ebintu ebitajja mu nsa nga nvudde ku wiru yammwe so yendagaano gyenkozi gyenakola nammwe kimpa obuzibu okugamba nti mpummule nedda
nga ate nina abantu abambeereddewo kale yenna apostinze asharinze atodde kyotadde buli kimu kyonna obalinyo balire ddala okubanga okutte mu nsawo n'ebimulira buli kimu kyonna ne message n'abapostinze obalinyo balire ddala lunaku olubadde olwange olw'amazaalibwa naye nkyalo Mukama kyampadde obulamu njagadde obebaza mwenna bana ba comment section ku mukutu gwange Lumbuye Dayihadi Asimu Dayihadi mwenna ba comrade ba foot soldiers abibitiibwa bonna ba celebrities mwenna ba postinze mubalinyo balire ddala mikwano gyange mwenna ku internet temujjanga okwo n'olw'ensonga eyo kati video ketandike tugende mu maaso tutandise tutya tugenda mu forensics naye leeta kokko katono kansoke mbawo information buli omu owulire bulungi nnyo tugenda ko mu forensics naye kansoke nkole information eno mugiwulire bulungi nnyo era mutongole video etandise sharinga katambi njalo tegeza bana Uganda mwenna sakono omukulembeze wange omululu Kyagulanyi Ssentamu mu bikolwa byonna ebigenda mu maaso mu Uganda Nyando Yosoferi byali mu kukola n'abasajja be abatujju ebigendera byo biri ebigendererwa ebyo mumpulirize bulungi nga atandika video akatambi katandise Nyando Yosoferi ekigendererwa kye kyonna olwaleero ebintu byakola by'okutega bomu okusoba comrade okukola buli kimu ebigendererwa bibiri ebyo ekisooka 1 akalwa kawedde aka 221 Nyando Yosoferi yafuna jackpot nga alina COVID-19 n'atuli meeting okutambula n'okuba campaign yeyamutaasa ku kiseera ekyo n'akozesa amaanyi kati essaawa zino talina COVID-19 1 ayagala kukozesa ebikolwa byali mu kukola essaawa zino gamba ng'okusiba ku kibiina kya National Platform obutujju n'omukulembeze waffe amukwate awere ekibiina kya National Platform n'omukulembeze amukwate amuteeke mu nkomyo kyekigendero ekisooka 1 ebyo byonna eby'obutujju ebyobuyeekera biki byonna tageti esooka yakwata president waffe muteeka mu nkomyo n'ekibiina kya National Platform bakiwere kyekisooka ekyokubiri singa byonna bimulemerera ayagala kukozesa obutujju bwe yeetandikiddewo agambe nti eggwanga liri mu state of emergency either ayongereyo okulonda oba akendeeze ku namba y'abantu abagenda okuŋŋaananga nti eggwanga tiri mu butebenkevu mulimu abatujju kitegeeza bagenda kendeeza gathering oba abantu abandi badde kulaale so the options bbiri zaalina nzibanyonyodde bulungi buzitegedde so byonna ebikolwa byakola agezaako kulemesa president ekibiina kya National Platform okukuŋŋaanya abantu batuyite kuba bakimanyi ku history nti kasinga campaign ziggulwawo Museveni talina kyagenda gamba ggwanga buli kimu kigenda kuba kikoze kiyise kati mukitegedde bulungi nnyo ebikolwa byakola bye bigendererwa bibiri byayagala naye tumulaba era kansubire kuno abatujju be bonna kwebali nze ngenda baabya ebisigadde Katonda n'amanya mbagambye yagala kukulangira kibiina kya National Platform nti kyabatujju akiggale oba akendeeze kulaale nti abantu bagenda kuŋŋaana bangi olw'ensonga nti ebyokwerinda tebikoze eki tebiteredde n'okujjawo okulonda kwa 2026 mutegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo waliwo ekintu kye muteetegereza kansoke ekibannyonnyole kansoke ekibannyonnyo kye muteetegereza kansoke ekibannyonnyole kye muteetegereza bulungi oba nakisevinze oba saakisevinze ne nja kiddamu edda bonna bankifunye bonna bankifunye kale katutandikire wano
katandikire wano ekisookera ddala ndowooza mukitegedde bulungi nnyo ebadde mu Kampala mu bitundu by'emunyonyo bire bulungi nnyo nga bagamba waddewo okutegulula abategulula ebbomu abatujju ne babatta naye ekisookera ddala bulijjo tumanyi nti abatujju bawooninga nti bagenda kukola obutujju ku kitundu bwekiti ekisookera ddala Uganda terina gurupu yonna y'abatujju oba nti erina olutalo n'eggwanga lyonna eyinza okuvaayo abatujju teriiyo okuggyako bo be beeteerawo aba ADF nga ba Museveni. So nza mukitegedde bulungi nnyo mukimanyi nti mu nkola omutujju bw'amala okukola obulumbaganyi asinziira ku mutimbagano gwe n'awandiikako n'akireyiminga responsibility nti yakoze obulumbaganyi obwo. Njagala ombuulireyo ekibiina ky'obutujju kyonna ekikireyiminze nti kyekikoze obutujju obwo tekiriiyo. Kitegeeza nti wano akabonero akasooka kaguddewo tekaliiwaawo. So mutegedde bulungi nnyo tewali akireyiminze responsibility ya CMI na ISO na SFC kubanga bo kennyini be bakoze obutujju obwo. Tugenze mu maaso ekisookera ddala mwenna abalabye akatambi ke tubateereddeyo ku mitimbagano egy'enjawulo mukalabe bulungi nnyo. Ekirungi nti njala okubaza Mukama Katonda bannayuganda batandise okuzibula amaaso okwetegereza ensonga ozigaayagaaya n'okutunula okuggulawo amaaso bulungi nnyo. Ekyo ky'omutandise okikukuka neyanze nnyo neyanze temujjanga okumusigala nga mukola ekintu ekyo. Kati mu Uganda eggwanga eddamba waliwo ebintu byolina okusooka okwetegereza okuva mu kalulu kali nga Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kalulu. Mainstream media ezisinga obungi zonna zibeera set ne mu COVID njala soka mu COVID mwalabanga Museveni ng'ajja okwadressinga nga bagenda okubimba ebiboozi by'ennamba z'abantu abafudde biki bigenda maaso gera mu ggwanga nga TV zonna bazikuŋŋaanya zigenda kwogera ekigambo kimu ekyo mwakirabako mu COVID si bwe kiri nti ye nakati essaawa zino TV zonna mu Uganda ziri well informed na ku kikigenda okugenda mu maaso mu ggwanga bakimanyi bulungi nnyo n'ebyokwogera babimanyi. Alright. Olwaleero ennaku z'omwezi 3 mwezi ogw'omukaaga mwaka 2025 si bwe kiri nti ye ebijjukizo eby'enjawulo mu Kampala mukono wa Kiso ewafiira abajuliza b'enjawulo. Ebijjukizo ebyo abantu abalamazi bajja ne babeerako ennaku ezisookera ddala nga tebannatuuka ku kinyuso ekikulu ekigenda e Namugongo si bwe kiri nti ye. Bwe tumala okukkiriziganya ekyo ne tukkiriziganya nti emmisa enkulu ey'okujaguza ebijaguzo byonna wattu ebeera Namugongo nti ye. Kati kamera zonna zibadde Namugongo buli kimu kyonna nga kiri Namugongo nti ye. Naye abatujju bali bakoze ekikolwa kyabwe. Natasha Broadcasting Service yesoosewo ku crime scene. Ompulya bulungi Natasha Broadcasting Service wa NBS yesoosewo ku scene. Nenga remember kamera zonna zibaddewa Namugongo kuba waliyo ebijjukizo bisatu eky'abasiraamu kya Protestant ky'abakatoliki. Wabula Natasha Broadcasting Service olwokuba nti ebeera mizannyo gino yesoosewo ne reportinga nga tewali muntu nawula ya reportinze. Kitegeeza nti baadde bamanyi bulungi nnyo ekibadde kigenda okugenda mu maaso. So mwetegereze nnyo buli wolaba Natasha Broadcasting Service ku crime scene mu kintu kyonna manya nti kino kiri staged managed. Ekintu kyonna kibeera staged managed kasita kiramu Natasha Broadcasting Service nga yesoosewo tobuuza kiki ekibadde kigenda mu maaso ku site eyo. Oza mutegedde bulungi nnyo. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Bwe mmala okitegeera bwe mutyo waliwo olutalo mwalulabyeko naye njagadde ndibagendera deep inside. Mukire bulungi nnyo nti bannaddiini bonna abali mu Uganda kati essaawa zino Eklezia ewangaala neramula ensi yonna evuddeyo bwesimbu newakanya era etandise okuvumirirwa ebikolwa by'okuwamba okutta okutulugunya abantu n'obuli bw'enguzi mu ggwanga. Eklezia Katolika ba Reverend Father bonna kati bassa kimu ssaawa yakubulya Museveni mazima
ekitali mbalokole, ekitali mbasiraamu, ekitali mbaprotestant. Naye mu bayisiraamu eriyo bamasheki abadde boogera ensonga zino mubajja yatandise obbakanga kati baba katuliki bagamba ekiba kibe tugenda kwogera ensonga zino paka kuwulira bubi. Jukira nti kati Museveni asigazizza Church of Uganda abakatuliki bo baaganye kyovula buli father kati avaayo akuba kutta kuba ku nnyama kati wazzewo olutalo. Olutalo luno balutandikidde mu mainstream media. Weyagala otegera nti olutalo mwate mulutegedde. Mwalabyeko Frank Gashumba ng'ali ku radio ya Barambaro Gahare ng'awoninga Reverend Father Musara mbu tageza kuddamu kumonkinga oba kwogera na kuwakanya kwetonda kwa Museveni ye yetonda ngani oyo nga Gashumba yabuuza. Ekyo mwakiwulidde so yekka n'abalala bagenda kuvaayo nga balumbako ekereziya n'abafaatha aboogera ku nsonga eziruma eggwanga naye baasose kusindika Gashumba. Wabula mu ngambire Frank Gashumba ye nga ye ayogera ngani ku nsonga z'ekkereziya ewangalaniramu ensi yonna. Mu Catholic Church alinayo office ki ekondeeminga ebikolwa by'abasumba bye bali mu kwogerako ye nga ye. Era mu Uganda akolamu ngani obuvunaanyizibwa bwe ki mu Uganda. 1. Omusumba yenna Bibbuli ekugamba nti ekibi kyogereko bw'oba tokyogeddeeko kisitule okijje oba okyegaane. Bannaddiini kye bali mu kukola. Kati gwe Kashumba wavaayo gye buvuddeyo katono nga tonayingira PLU. Tukimanyi nti oli muzzi wa misango. Ekikubeza mu NRM kubanga yabazi ba misango. Oli ku bail, oli ku out prison wa government ya Museveni singa si government ya Museveni singa oli munda. Tukimanyi bakusindika okwo naye teka kutanda noddamu okuwoninga omusosodoti yenna owa Catholic Church ng'omuwoninga ng'omutiisatiisa. Nja kuva ku bya politics nsooke ngende nawo personal ate ekyo kimanye toddamu kuwoninga basajja ba Katonda. Mu Uganda we bayita abasajja basinga ebikolo mu Uganda Gashumba okwata namba emu. Oli mu ffere, oli mu B, oli mu C, oli mu kwasi w'abakazi, otambuza siriimu gw'osiiga abaana b'abantu. Tolina moral authority eyimiriza musajja wa Katonda mwogerako. Gashumba togeza noddamu okuwoninga munnaddiini yenna avuddeyo ayogera ku nsonga zaaki z'eggwanga. Gwe toyina na specific occupation omulimu omutendeke gw'olina gw'okola mu Kampala okola mulimu ki. Reverend Father musajja wa Katonda aweereza Kereziya gwe mulimu gwe Gashumba okola mulimu ki mu Uganda omutuufu togolina. Oli idle and disorderly era wafuuka di radio presenter gwe mulimu gw'olina okujjako kulya ssente za Museveni. Ojja tukolera ekigambo kimu ogenda kuddira video zo ziri enkadde ze wakolanga oveyo gamba abantu nti ezo nazoogera ndi muguwa ddalu byovumanga Museveni ne gavumenti ye n'ebikolobero bye zonna zikuŋŋaanya ozeegano ogambe nti ebigo bye nayogera ku Museveni ne gavumenti ye nali muguwa ddalu era sibiinaako mitwe n'amagulu. Tujja tutegeera nti kati byoyogera obitegeeza naye bw'obanga tukimanyi nti oli ku bail oli ku out prison olwa NRM okuba nti yakusiba kyekikogeza ebigambo bino. Mukulu twagala obudde abantu NRM byekoze nga oli bwagate era byekoze kati byakyuse ddinga ebikoze toddamu kuwoninga Reverend Father yenna ayogera ku nsonga zaaki z'eggwanga. Gwe yogera ebintu Museveni byakoze totiisatiisa abantu kuba tolina moral authority tiisatiisa bantu tolina. Gwe nkumaliriza kati mu ekyo basindise Gashumba ne banne batandika okulumba Catholic priests oba ba Reverend Father okubatiisatiisa okutogera ku nsonga ezo. Frank Gashumba yasoose naye nkugambye nga gwe bwatiisiza Father Musara njagala oddemu olumbeyo munnaddiini omu Katuliki ayogera ku nsonga ezikwatagana ku ggwanga ojja kutuulya bwe twabika naawe ate omumanyi bulungi nnyo awo tuvuddewo. Era nsaba nga nfundikira mu kanyomero ako ngenda kusaba Kereziya yonna ebuna newangala mu Uganda yonna n'ensi yonna temugeza ku wadde sekendi n'emu nga mwogera ku Frank Gashumba no. Temugeza kuwa budde oyo musajja muveeko. He is a non-living thing. Talina kyalina ali awo temuwa budde. Tugenze ku nsonga endala. Sinagenda mu forensics.
One. Banayuganda mwanajala bategeeza ebyange mbyogera kati ng'omusezi gule sente genda kulira ku bantu bange. Right nakuzo mwezi 3 omwezi ogw'omukaaga mwaka 2025. Wetwogerera lwale musuubire ebibi obubiina bw'ebyobufuzi bungi bugenda kwesoolayo okujja. Mumpulirize bulungi. Obubiina by'ebyobufuzi bu small political parties obupya bugenda kweyongera okujja bungi nnyo Museveni agenda bulirizinga. Era buno bugenda kuvaayo nga bugenda kukwatagana bonna bukole kye bayita coalition. Coalition eno egenda okukolebwa bagenda kumajinga ekigambo maji kyekiringa okugatta ekintu ne kifuuka kimu. So njala tegeza bana Uganda mwenna nti bu small political parties bungi bugenda kuweerwa license bwere certificate bujje ne bakandidate mutawulirangako. Wabula very soon mugenda tandika okuwuliranga ba president baabo batandise okugamba nti ffe twagala ebina byegatte tukole coalition tulwanyise Museveni. Eyo na programu ya Museveni yakosa bubino wonna bujje bwegatte bumala okumajinga then bulonde presidential candidate mugo bugenda okusimbawo agenda kubeera mpugamaana. Listen to me. Bonna bu political parties obutono bugenda okujja very soon bugenda kujja bungi. Bugenda tandika okwogera ekigambo kimu nti twagala okwegatta ffenna nga ebina by'obufuzi tulwanyise gavumenti ya Museveni tugijjeko. Naye ekigendera kyabe kikusika kiri bwe kiti nti bagenda kukola kye tuyita merge oba merging all small political parties bajje basimbewo mpugamaana yabajjanga akiikiridde opposition. Lwaki? Bagenda tambuza enjiri egamba nti ekibiina kya National Platform kiganya okwegatta muki kiganya okwegatta mu coalition eno. So kyefudde kiwaji kati bannayuganda temukiwabulwa kubanga tekyagala kujjako Museveni. Kino mugenda kiraba. Obubiina bugenda kwegatta bonna bwe bumala okwegatta ne buleeta mpuuga bo ba president baabo ate baddeyo beesimbewo kuba MP mu constituency zaabwe gye bava. Bamukitegedde. Obubiina buno bwonna bugenda kujja bungi nnyo mugenda buwulira. Ne bakatumba oyo bagenda kujja bangi nnyo. Naye bwe bumala okujja bugenda tandika okutambuza enjiri ne kagege mugenda muli angayola ku kya coalition. Naye bonna bagenda tuula lumu bagambe baagala kukola kye tuyita coalition ebirina okwegattirawo byonna eby'opposition bireete candidate omu. Ne main target ya bufokasi baagala kulwanyisa Nuupu bugenda kwegatta bwonna lumu bumale bugambe nti buleeta mpugamaana yagenda okwesimbawo. Kati bana babadde babukulira obubiina buno ate bamale bo baddeyo mu constituency beesimbewo nga ba MP. Okitegera bulungi nnyo bufune support egy'okulwanyisa National Platform. Era message bagenda okutambuza bagenda gamba Nuupu yaganye okwegatta mu mugendo ogw'ebibiina by'obufuzi okujjako Yosereti Bahabulwa. Mujja kirabako eno video mujja gijjayo mukitegedde bulungi nnyo. Naye nga bwe nabanyumiriza wiiki ewedde kankibaddemu kibanyonyole. Speaker Anita Amongi omuzannyo gwe gwamulemeredde kubanga yabadde aleese Lulimi Bayiga yadde aleese ne Sebamala nga yagala omukubo afuke president wa DP naye azanye empikize. Naye Salimu Sale ne Museveni bamusinziza amagezi n'amaanyi ne basalawo baleete Mao nga bwe nabanyumiriza. Era bwe muwulirako Mao nti balina constituency gyagenda okwesimba mumanya nti kinabagamba ekigenda tuukirira nti Mao bamwagala nga speaker oba both. Then Anita Amongi bamutema enteegateega aveewo. Naye bwe temwerabira Anita Amongi alina ebintu byasirikidde kuba nalina presidential ambitions. Ekikyama ona kibaga ekigenda kujja mwakitegedde. Kati ekigenda okuddako kyekiruwa? Ekigenda okuddako kyekino. Bwe bumala okwegatta bonna mbabuli ekibugenda okukola bwe bumala okukikola bugenda kufandingibwa Salimu Sale ne Museveni. Era ssente bazirina at their disposal bagenda zibawa. Wabula kye nabanyumiriza wiiki ewedde enye nabagambye nti Museveni alina kyatamanyi era ekimukuba takimanyi. Mu byobufuzi byabaddemu ebbanga ng'ataddewo ba opposition MPs opposition politicians be bataddewo ebbanga lyonna abadde bajja bamuzannyira empiki n'ateekawo ne iPod buli kimu ono Kyagulanyi wanjawulo mukko ne National Platform yanjawulo mukko.
buli luvannyuma lw'emyaka 10 wabaddewo omuntu ajja mu opposition n'atekinga over omuwaatwa ogubadde guliwo ng'owa position abaddewo abantu bamukooye oba bamukubye mu bituli kye tuyita vacuum oba muwaatwa. Kati mu kalulu akawedde aka 2021 Robert Kyagulanyi Ssentamu AK Bobi Wine agenda okujja ng'already Kano Kizza Besigye amaze okukola ky'okuyika amasannyalaze takyalina amasannyalaze. Waliwo political vacuum. Vacuum eyo President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ajja n'agyocupayinga n'agitwala. Kati bw'agitwala n'agyezingiriza n'agitwala mpaka na kati n'olwaleero. Kati tewali muntu mulala yenna agenda kujja kulyetinga kibiina kitwale vacuum eyo kijeyambisa okufuna amasannyalaze kizibu nnyo. Kati wano Museveni kyatamanyi okulyetinga Mpuuga n'omuteekamu ssente takyalina wagenda kutuuza kubanga wali waggale. Bw'okulyetinga Kangege tolina wogenda mutuuza kubanga political vacuum teriiwo. Bw'ogenda kuleeta Bakatumba oye political vacuum teriiwo. Ogenda kuleeta tewakyali political vacuum. The political vacuum is closed. There is no any space where all the small parties plus their candidates we are going to occupy the space. The space is closed. Teriiwo. Kati mukitegedde bulungi nnyo. Kati bano bonna ebintu bakola byonna bya kusiwansa n'okumazi tebanna kibagenda kukola kubanga abantu baagala kimu nkyukakyuka. So mukitegedde bulungi ekyo njagadde mukitegeere saagala mweraliikirire ekintu kiri ekintu kimu tufokasinga ku struggle yaffe protest vote n'omukulembeze waffe. Zino political parties muzirabe nga mystic call tezina kizigenda kukola naye nga maaso waliwo twist etya. Waliwo ba MP abali mu kwebuzaabuza nga bafuka banaaba aba national platform nga bamanyi ewampuuga kifu. Abamu bayinza okweza ne batandika okweka ebibuziga bwa ggoonya baagale kaadi naye waliwo bagenda obutadda Wampuuga nga ne mu munupu tebagenda kudda. Joyce Bagabe Manga mwandimulirako ng'agenze mu PPF ewa Lukwago bwa Ssemuju n'afuna tiketi ya PPF. Nkiddamu Joyce Bagabe Manga ennaku zino abadde alaaja nanyo nga yagala kaadi yaffe naye akimanyi tagenda gifuna. Ate Wampuuga tayagala kweraga nnyo nti gyali kati temwewuunya nga Joyce Bagabe Manga agenze mu PPF n'abalala mpolampola. Kati wayinza okubawo switch of play oba tactical move ekyampuuga ne kigaanira ddala ne baswitchinga ne bakisindikako mu PPF eri mu system ya Museveni ya divide and rule. Ekyo mukirindeko nkiddamu nkibanyonyedde bulungi nnyo. Wampuuga bambati ogende kwa mind that is mind himself is finito. Kati option jibanzo funa ya PPF eya Besigye ne Lukwago ne Ssemuju Nganda. So wayinza okubawo switch of play ne baswitchinga awo ne bagende mu PPF naye kigenda bochezaayo. Ekyo nakyo mukitegedde bulungi agende kibategeezenga obudde bukyali mukitegedde bulungi nnyo. Kati mulya bulungi nnyo. Okusinzira awuvuddewo okusinzira ku pressure ew'essawa zino Nyando Yosoferi afuuse ekifaananyi kye bakozesa omukozesa kati. Mwalabyeko atike yabadde etambula ku social media platforms okuli X Facebook ne ku mitimbagano gya mainstream media egya social media nga bagamba nti waliwo akawaayiro bami ba parliament ke bataasoma bulungi akalaga nti obuyinza bwonna obw'eggwanga bwandidda mu ofisi ya CDF era nga asobola okusalawo ebintu president byalina okukola era asobola n'okuduumira ku nawamba n'eggwanga atike eyo mweri. So atike eno bagenda gyongerezaako amendment endala very soon bw'owulira nti baleeseyo amendment endala mu parliament. Amendment eno eyinza okuba ng'egenda kwongera buyinza CDF nga ajja kuba ali ku powers ajja okuba nazo zijja kuba nga zenkanankaniriza president olw'ensonga yoseriye amadinisa gayiise. Kati baagala kuddira amendment bill eno by interesting powers mu CDF nyingi nga zisinga neza president then president anaaba aliko nyose yajja kuba talina maanyi nga CDF anaabera mu kaseera ako oba anaabera muhoozi oba omulala ajja kuba alina powers ezenkanakane president naye nga president ajja kubeera ceremoniyo nga mulaba vice president Jessica Alupo
nti ali ceremonial tayina muyinza tayina ki kana bano kibagala okola nakyo mujja kiwulyako very soon nti bagala ku switchinga power okujijja eri bagize mu office ya CDF kuba balinawo w'amaanyi tebalinawo mulala ate nga naye emukwatako matankane. Alright, tugenze kwa musingo okwagala obudde mulinze. Kumusingo okwagala obudde mulinze naye nga sinagende eyo ku forensics. Kansoke nzijjewo bintu bino ebiri mu gallery wano tuyoke tugende mu maaso. Okusokera danjira kubaza president wange wonna woli webali kutukiikira bulungi nga bannayuganda ku lukalu lwa Africa. Mwena batategedde president yabaddeko oba nakati akyayinza okuba nga akyali mu ggwanga lya Morocco yagenze mu lukuŋŋaana olw'abakulembeze naddala abali ku ludda oluvuganya mu nsi yonna naddala mu Africa nga batulugunyizibwa ba dictator. President yabaddeyo yabadde recognized ng'ensonga zonna ezigenda mu Uganda bazimanyi. Saagala genda mu maaso nga sinabazanjira katambi kano olw'ensonga tebataddeko diversions nyingi social media nga tebaagala mulabe bintu bino wulira bulungi nnyo. Among many other places, Tanzania. And I asked President Samia, please be a little bit more gentle with your opposition. It's not nice what is happening to some of the opposition figures here. We say to President Museveni, please rein in your son. This I mean, I think Bobby Wine is here, who's the leader of the opposition. Are you here, Bobby, or they killed you before you come here? He's here, yeah. Please talk to him to hear what harassment those guys are subjected to. Why? They are citizens of your country, they are not your enemy. And if the people like, I don't know if Bobby Wine will be a good president or not, I don't know. But if the people of Uganda like him, so be it. Okay, what's the big deal? We really need to look at ourselves first. We are very quick to complain about imperialism and colonialism and the other guys and what you're doing for us and what you... Okay, all that's fine. But please look into a mirror and say, is that nice what you see, guys? It's not nice, I'm telling you. So please, we need to get our act together and we need to move forward. I'm sorry, it is not a nice statement, but it's the truth. And you guys need to hear the truth. Thank you. All right. Omwami oyo y'omu ku basajja abanene mu Africa. Era yayogerako lumu n'agamba nti omukulembeze wa Africa yenna nakyemalira. Mu kifo ky'okulembera ku bantu bo n'obafutubbalako. Ye alina package eya buli dictator ng'asobola omuwa $12 million agende mu retirement aleke eggwanga lye lifune abakulembeze abapya n'okukyusa obukulembeze mu mirembe. Ne Museveni kennyini yamugamba nti asobola omuwa $12 million ne bamuwa ne package n'agenda mu retirement nga tewali amukutteko ave ku nsi Uganda ne bannayuganda batulugunya. Era yakizze mu bulungi nnyo. Era n'omukulembeze abaddeyo era amwogeddeko bulungi n'ebintu tebayagadde bibeere ku media ya Uganda kyobula bataddewo diversions nnyingi nnyo okuba nti bigenda mu maaso mu nsonga eyo bwetyo. So kati bwe muba mumaze okutegeera ebintu ebyo bulungi nnyo njala tugende wano. Nabagamba nti mwemwera ku social media nete mwemanyi president akozeseza Museveni to the extent Museveni takyebaka naba NRM bali mu kutya. President byabadde mu kukyalako mu mambuka ga Uganda ddala mu kikkakkono bwe yagenzeko mu bitundu by'eggulu bwe yavuddeyo n'agenda e Soroti okulambula ku bantu abazirwanako n'abafiira ebintu byabwe. Bwe yatuuseeyo n'akola endagaano n'abo abantu nti bw'atuuka mu buyinza agenda bakolera ABCD. Era kwa babaddewo n'abawo ennyana emwemu okutandika obulamu ng'ekiraga nti guno gwe musingo oba kituyita security ku ndagaano eyo. So president bwe yabadde mu bitundu by'e Soroti yakoze endagaano n'abantu b'e Soroti region n'abagamba nti nze bwe munzikiriza bakulembera ngenda bawa ABCD makola endagaano.
wabula ku ndagenda yo kwabaddeko omusingo yabawadde nga akabonera akabalaga nti mwetegefu okukola ki okukolagana nabo abantu abaddewo batono n'abakulu mu myaka n'akola nabo endagaano era n'abawo omusingo ng'obweyamo bwe yawadde ennyana emu naye ekintu kino kyasitudde emmeeme ya Nyando Yoseeri ne kisitula n'emmeeme ya Mukula n'ayogera matankane ng'empera ya Museveni buno bwadde obubaka naye oluvannyuma lwa pulezidenti ogenda okukola endagaano ezo kyanyiizizza nnyo Nyandwe n'agamba akasajja katukubye eggolo tukoze tutya Mukula kwe kuvaayo n'atandika okwogera Nyandwe ng'ayita mu vice president n'agamba nti gavumenti etaddewo obuwumbi 8 obw'okuddiza abateeso awo bonna abaayononebwa byabe n'abaali mu ntalo obuwumbi 8 oluvannyuma lwa pulezidenti ogendayo kumulabisa jukira abantu abateeso tebalya mu nsi yaabwe lukwe zino Museveni yabasuubiza nsuubize teyaziwadde cash naye nga pulezidenti agenzeyo n'akola endagaano n'abawa n'ennyana emu abakulu abadde okukola endagaano ng'akalagaano kati gavumenti oluvannyuma lw'okufuna panic gavumenti yavuddeyo n'egamba egenda kuwa abasajja n'abakazi abo obuwumbi 8 ng'okubasasula oluvannyuma lw'emyaka 40 obuwumbi 8 oluvannyuma lw'emyaka 40 oluvannyuma pulezidenti ogenda okukola ki omulabisa keekano wano kati ekyo tekyabamalidde bwe kiba tekyabamalidde ne basindika mukulu Mike Mukula ajje ajerege era avoole president of Lwa Kyagulanyi Ssentamu kati buno bubaka njala buweereza mukulu Mike Mukula era njagala bukutuukeko bulungi oluganda olumanyi bulungi nnyo saagala bubuzebuze ng'afukaana aba ebigambo bino njagala bikutuukeko bulungi nnyo wonooba oli bakutegeeze nti ebigambo bino mbikugambye era bikukke mu ntumbo bulungi nnyo bino ebigambo bya Mike Mukula ngatuwe ente 5 oba mukaaga ente 5 okwagabira abazeeyi kaga nti kakati kino kyetukoledde teeso ente 5 abantu bafiira ente 10 kino kyali buswawo kyali kivoola bateeso kwegamba nze ng'omuntu ava kuno ndabira ddala nti yali atuleetedde obuswavu nga kwegamba kino tebakikola mu politics bati kino bagiyita populist politics enkola eno njagala muganda wange nabana baganda bange bali mu nnugu kino bagireme okiteeka kyamusiganyo bajja kuseka bajja kusekirira kino kizibu nnyo kyetwalina era njagala kwebaza President Museveni ataddeko biliyoni 5 buli mwaka nga tugenda mu maaso okuddiza baka ateeso biliyoni 5 nango biliyoni 5 kalamo ila ddala nti oteekako ente 5 ebiliyoni zina 5 kwegamba olabira ddala nti ozanyira ku bwongo bw'abantu gye bayita populist politics ekino baleme okiddamu. Right. Mwami Mukula, jebaleko ssebo kansulenti oli bulungi. Kansulenti bwadde ogenda okukola press conference eyo empekezo wamaze ozimira bulungi nnyo. Kubanga nkimanyi bulungi mu bantu mu Kampala bajjamu empale z'abakazi okwata kisooka. Kansulenti empekezo wadde omaze ozimira bulungi nnyo eza ARVs ng'ozze okukola press conference okwogera ku nsonga ezo. Ngera sooka kubuuza. Gavumenti yammwe emaze emyaka 4 mu buyinza si bwe kiri nti ye. Kyagulanyi yakamala mu bukulembeze emyaka 4 bweddu ndiye gwe kenyine badde mu NRM mu myaka 4 obaliko minister obaddeko biki member ba parliament oli eyo ndiye kati njagala ofune enjawulo wakati w'obusiru n'obutategeera bintu bibiri bya njawulo obusiru omuntu abeera musiru nga yatategeerera ko ddala n'omuntu atategeera naye abeera tategeerera ko ddala Mike Mukula oyagala kuŋŋamba nti omukulembeze w'eggwanga Lwa Kyagulanyi Ssentamu okugendewa mu etteeso n'asuubiza abantu baayo ne bamukkiriza omukozesa endagaano nga yabadde mu bukulembeze bw'ekibiina emyaka 4 nga gwe mbadde mu bukulembeze emyaka 4 nga temulina kye musasula bantu awo kuggwe ne Kyagulanyi ani anoonya ebibufuzi ebyekiyita mu luggya era nga ggwe omu ku bateeso beeyo
gwa bateeso bakoledde ki bateeso banno ebbanga lyomaze mu teeso ng'olina Soloti Flying School oyina ennyonyi oyina ente oyina ebizimbe abantu b'etteeso wali obawadde ki myaka 4 ggwe ng'omuteeso waayo Mike Mukula mu myaka 4 gavumenti yammwe gyebaddewo naawe nga wooli abateeso beeyo wali obawadde ki mu myaka 4 tolina gwe wali wadde enkoko emaamira wadde embuzi erinnyira oba embuzi ey'olubuto wadde akate naye omusajja avudde Buganda yakamala mu byobufuzi emyaka 4 azze n'akola endagaano n'abantu beewammwe ate ogamba nti aleeta ebyobufuzi byekiyita mu lujja kati singa njagala ondeeteyo vidiyo emu mukama Nyando Yosoferi ng'asuubiza abantu b'omuteeso bakolera byalina obakola myaka 4 abakalamoji yabajjako ente n'abagoba ne ku mataka abateeso yababbako ente abalala n'abatta naawe kennyini wali muyeekera ng'olina Arrow Boys kiki ekyali kufudde omuyeekera kubanga wali tofuna service njagala ntiyo programu emu 7 gyali awadde abakalamojja abateeso n'abalanga abantu baawo musajja mmwe kikulu we mumala okumira ARVs mwerabira okulya fruits ne muyeeka amadinisa gwe ng'omusajja ava mu tteeso kintu kiki wali wadde ba elders b'ekitundu ekyo for the good 40 years nothing so never ever in your entire life to come out publicly and you demean someone who has contributed to that area where you stay but for you have been staying in that area for more than 40 years. Nothing the Teso people have achieved or they have got from you. You have been a member of parliament, a politician, a businessman, an entrepreneur, but in nothing the Ateso region or Ateso people they have gained from you. So a man from Buganda, he came within 4 years. He had shown his capability of developing other regions and is willing to develop those regions and giving them back what belongs to them. It is Museveni and his government who took each and everything which belongs to those people in Teso region. Kati gwoli wano mbusimanyi alese chi politics gwe agamba nti limu politics waddala Kyagulanyi lwe yagenze wammwe n'abalabisa Museveni yagambye nti agenda kwa bilioni 8 mubadde muri luddawa era gobadde oli luddawa mukulu ngenda kusaba tukimanyi nti kati obujambabu bajjako ARVs tezikyafulunga bwe zifulowinga njagala okyusemu kati odde ku habbo kubanga ziri ziyinza okutabula obwongo tuli mu politics mulala nnyo ate wanjawulo muko emyaka 4 mulimba bazadde baabwe mulimbya abaana mulimbya abazeyi nakati okyabalimba Museveni watasobola kufuna sente sasula majje wadde police ataako atobwe nabo wabasajja mu Teeso gwe kwennyini oyina sente oyina business oyina buli kimu watasobola kukolera abantu abo business obabwa bintu byabwe kati ogenda kulimba ky'abantu olaba wabba sente za gavi ez'abalwadde basirimu nga nawe oyina sirimu gwe mubadde mukimanyi Mike Mukula Janet Kataha n'omugenzi Teddy Sezikyeye babba sente za gavi ezaali ez'abalwadde basirimu kati gwe omubbi kondo ogenda kubuulira kyensi Mike Mukula wabba sente za gavi fund ne Janet Kataha Museveni ne Teddy Sezikyeye ne muleka abalwadde basirimu n'akafuba baffe oyogera ki mu public Kyagulanyi yali abbye ki Mukula wabba sente za gavi gwe Janet Teddy Sezikyeye kati mwalaba Teddy Sezikyeye olwokuba nti yali munnamawulire ne mumulumba ne mutomesa boda n'afa ne mumuziika mwababba sente za gavi fund abasatu omu mwamulyamu olukwe Teddy Sezikyeye yali munnamawulire ne mumutta mwamutomeseza boda ne mumutta mune musigadde mukama w'Janet ne Museveni muli mukubba sente z'abantu ngate sente zaali z'abalwadde basirimu nga nawe olwadde basirimu n'akafuba n'ebirwadde bira ne muzibba abantu aba basatu gwe tewagenda mu kkomera Teddy Sezikyeye baamusiba mpaka kuwulira bubi ne Janet yagenda mu kkomera kati ng'ojja ng'oyogera mu bantu gwe Mukula toddamu kwogera mu bantu wano
gwe nkumaliriza sigenda koddamu mwagala tugende wa okay mwagala protest mwagala kulabisa no problem katugende mu kulabisa tugenze mu forensics abagala forensics mu mpuliriza bulungi nnyo twagala tugende bulungi nnyo wabula forensics ono gwe tugenda okukola olwali mugenda mwenyigiramu tusoma kigambo ku kigambo tukiyige bulungi nnyo era buli omu ovuwano ng'okoze eki ng'otegedde mbabuulire lwaki Museveni atega bomu lwaki akikola kati njala tugende mu forensics eya video eno gye baliriizinze tuleke twambule Museveni ekisookera ddala bano be batutega bomu obalaba abo be batutega bomu obalaba abo be batutega bomu abo ono alina olubuto lumulinga ono we bakisawo ovuga paati tumulaba oba ayonsa sima gundi oyonsa laba ono olubuto olumungale wansangi bano batutega bomu n'ono yennyini ono Franka Mwesigwa kati omwogezi ono ani abadde IGP abaddani kati ono oba kisawo ovuga paati olubuto olumulinga entumu yakasasiro ayina mabeere alinga ayonsa kati bano batega bomu wano boolaba bano abo babatega bomu abo kati njala tugende mu video eyatuleese olwaleero ekisookera ddala mwenna okuva ku makya abadde bagoberera ekintu ekyo katusooke tuddeyo mabegako omwaka oguwedde birthday gye nakoza najja ne mbagamba nti Nyando Yosoferi yali yeetegese okuba abantu bomu Namugongo olwokuba nti nagikola ng'enkya Namugongo teyakubayo bomu yageze nga pressure mulinye bulungi nnyo ne bateeka okuba abantu bomu kati njala tukwata empola video yali nga tugenda mu forensics sawa yakulabisa mwenna mu nsi yonna abalaba bomu ezitulika ezitegekebwa mu nsi yonna tugenda kukwata video nga tujibiramu abantu aba babiri ekisookera ddala omuntu yandikubuuzizza ekisookera ddala omuntu yandikubuuzizza poliisi egambye nti omuntu eyabadde gobadde banoonyeza ebbanga ddene y'omu ku bwala abadde bagenda okukola obutujju mu Uganda soko bambuulize bwe muba mumanyi emyaka ebiri emabega mumanyi amannya ge ekifaananyi kimu kimanyi mubadde mukola kyo mukwata ebbanga eryo lyonna kyekibuzo ekisooka mbadde mukola kyo mukwata ebbanga eryo lyonna ekyo kiwedde mugenze ne mutugamba wano mu kiwandiiko kyammwe kyengendo soko okuyitamu ne mutugamba wano ono Chris Magezi yagambye bw'ati Kampala Tuesday 3rd June IUPDF counter-terrorism unit this morning intercepted, neutralized 2 armed terrorists in Monyonyo, a city suburb. It was an intelligence led by Operation and Security Services (ARE) at to ensure the Martyrs' Day celebrations proceed without disruption. The general public is urged to remain calm but vigilant and report to the security services any suspicion in videos object to activities of activities for immediately attention. Chris Magezi bw'atyo bw'ayogedde. Bw'amaze okwogera bw'atyo katugenze mu forensics. Bw'amaze okwogera bw'atyo kansooke mbasomesa ekintu kino mukitegeere bulungi nnyo olwaleero. Nina ne kafulumu ampadde wano voice ye noti ye ngenda gibaterako mujjuire bulungi nnyo nga analyzing ebintu bino omanyize kye nayagala kugula abantu maaso buli muntu akozese expertise ye okuwa abantu public information. Ekisooka
mumbulize Chris Magezi n'omwogezi wa poliisi be bayita abatujju bomba badde bagitwala wa be bayita abatujju bomba badde bagitwala wa ekibuzo ekisooka ekyokubiri bw'omanya nti omuntu gwo ayina bomu ne mutegeera nti balina bomu lwaki mubagoberera bugoberezi to have been following them lwaki omuntu nga manyi nti alina bomu mugamba nti mbadde mbafollowinga kuvaawa temwogedde location gye mbadde mbafollowinga ekyakubiri ekyokusatu Robert Kyagulanyi Ssentamu ne foot soldiers bonga temba following kulaba activities zaabwe mbakwate mu action just mugwa bugeni mbakidnapping ne mbatwala lwaki mututte time following abatezi ba bomu nga temba butumbudde location gye bavudde na destination gye badde balaga nkiddamu mufunye time following wa bomu temutubulidde gyavudde na gyabaddaalaga ne mufuna time followinga lwaki mba mugenda kukwata president wa foot soldiers temba following kulaki kibagenda kukola ne mubafuna obujulizi ekyo natwe mukibulidde ne mubadde mu following abantu bano awo temuyinawo kabonero wadde n'akamu lwaki waliwo kyebuuzizaako ebyokulabikako nga bino kuba tugenda mu maaso katutwale ku byokulabirako nga bino singa omuwambi ajja n'awamba omwana kyetuyita kidnap waliwo dde poliisi nti egoberera omuntu kidnappings omwana nga poliisi emugoberera be gyamutwala no it is impossible police doesn't follow kidnappers they just arrest there and then kuba tebalinda kumanya gye bamutwala mwe mwajja wa gatisi ezigoberera abatezi ba bomu nga temutubudde gye bavudde ne gye badde balaga ne mbabogoberera akakoberera akokusatu nawo mukagudde kankwe ekyokulabirako ekyokusatu singa obeera awo gwe ng'omuntu n'omulaba ng'aga nti anzenyera kunywa obutwa nnette osobola okutulawo n'otunulira omuntu engeri gy'anywamu obutwa amala obunywa afe olyoka omugambe nti lekerawo tobunywa mbadde nga tulinamu stoppingira waawo ng'aga nti ngenda kwewa obutwa n'obumuggyako kati poliisi yeetugamba nti esobola okuleka omuntu ng'agige nti agenda kwetuga neeyimirira awo neegaana omutaasa okwetuga nemuleka neyeetuga nemugobera process yonna neyeetuga mukimanyi buli mwenda bali mu nsi yonna nti omuntu bw'aga nti agenda kwetuga bagenda kukola suicide agenda kuva ku kizimba agwe poliisi fire brigade zonna zikuŋŋaana omutangira okwetuga kati yo poliisi ya Uganda etugambye olwaleero bwe badde egoberera owabatujju bano kati naye nkubuuzizza omuntu agenda okwetuga oba okunywa obutwa lwaki abantu bafaayo okumuyimiriza obuteetuga naye ate mwe ne mugoberera bugobereza ono omuntu awo tuvuddewo etteeka epandiike eriri mu intelligence lisoma bubiri ti nti when you suspect any terrorist cell ngeri active you have to intersect okuyimiriza seeyo with immediate effect you intercept the cell eyo giyimiriza ekigambo kiri intercept kwe kulinganga okuyimiriza ekintu okuyimiriza abatemu abo nga tebannatuuka gye balaga bakulu mugoberedde abantu bano gye mutatubulidde gye bava era temuba interceptinze wantu wonna si bwe kiri ako nako kafu temufunyewo kabonero mumpulidde bulungi nnyo temufunyewo kabonero Bomb squad oba JAT omulimu gwayo baguyita to intercept oba to prevent kwatugamba nti okugema kusinga okuwonya omulimu gwa JAT n'ebitongole ebirala kuyimiriza butujju obugenda okubeerawo nemmwe mwayimiriza obutujju buno oba bomu okubaluka nedda ekigendera kyammwe kyabadde ki tukyagenda mu maaso poliisi n'amagye ne bannayuganda mwena mukimanyi nti
omuntu gwe bayita suicide bomber mu Uganda tetutinamba suicide bomber. In Uganda we don't have suicide bombers and we don't have terrorists in Uganda. We don't have terrorists in Uganda. Why? Omuntu gwe bayita suicide bomber oba terrorist bambala jacket nga bazisibyeko explosives era bwatuuka mu target wagenda okukolera ekintu ekyo nga anyiga trigger nga yebalula. Kati bakulu mugambye nti ba terrorist bateguludde bomu ebadde egenda okutta abantu. Ladies and gentlemen, omutujju takuba mu kibangirizi. Primary target y'omutujju kwe kuba ebifo ebirimu abantu abangi okusindika obubaka eri abo bayagala butuukeko kuli gavumenti. Teri mutujju akuba mu kibangirizi watali bantu. Taliyo. Awo ntemufunyewo kabonero. Tujja tukyagenda tugenderi gye mwagala. Teri mutujju akuba mu open space watali bantu kubanga primary target ya kusindika message eri gavumenti owa abantu bayagala obubaka butuukeko. Muwammwe gwe mulese abadde ku buliji ewatali wadde omulema nawo temufunye muwadde akabonero kubanga teri suicide bomber akola ki akuba mu open space. Primary target ye eba y'abantu masomero lalizi oba katuge okukunganya mu makanisa mu masomero ewakunganya abantu oba mu butali ye gyakuba. Tosobola kuŋŋamba nti omuntu azze n'akuba ku buliji ewatali wadde abantu abasatu. Kintu kyekimu kye mwakola ku CPS omwaka guli oguwedde nga mwagalira okuleeta ekintu kya ADF era kyemuze mistake emu gye muzeemu kitegeeza nawe temubozzeewo kabonero. Mulya bulungi nnyo. Omutujju tasobola kwerumya nga tasse muntu. Teri mutujju asobola kweyabya nga tasse muntu, tekisoboka. Ayina kwerumya na kwejjawo ng'atuuse ku primary target ye gy'ayagala okujjawo. Era nawe temukoze eki, temufunyeewo kabonero. Bakulu, mwandibadde mbulira bannayuganda ekigendera ky'omutujju wammwe kibadde ki? What was the main aim of your bomber? Ekigendera ky'omutujju wammwe ono kibadde kigendererwa ki? Ekigendera ky'omutemu wammwe ono kibadde kigendererwa ki? Tekiriiwo. One, tosobola kuŋŋamba nti tukimanyi bulungi nnyo nti abantu bonna bagenda kukuŋŋaanira na mugongo. Ate gwe n'ojjogamba ogenze Munyonyo, ate ne Munyonyo totuuse wali ku kiggwa ky'abajulizi okomye ku buliji. Oyo si mutujju. Awo temufunyeewo kaki? Temufunyeewo kabonero. Suicide bomba omutujju takuba mu open space watali bantu. Temufunyeewo kabonero. Tegedde bulungi nnyo. Kati wano wali okulya n'okukomba essowaani. Wano okulya n'okukomba ki? Essowaani. Maino kwetereza. Tugenze mu forensics. Tulina ebika bya bomu bingi nnyo. Kamba someseko ebika bya bomu bibiri. Tulina ekika kya bomu entege mu ttaka ze bayita land mines entege mu ttaka. Abatujju bazikozesa. Tulina ze bayita suicide jackets zibambala zimula abatujju mu filmu zibambala ezo. Ze ngenda okwogerako ebika bibiri. Ngenda kwogera ku land mine na zino jacket zibambala ze ngenda okwogerako. Ffenna njala tukkaanye wano lumu abamanyi intelligence n'amanyi ebyokulwanyisa. Teri bomu zenjokeddeko zonna ezebbiri esobola kukuba n'ekuba n'esima ekinnya wansi. No. Teri bomu esobola kukuba n'esima busimi kinnya wansi. No. Lwaki? Bomu ezentege oba n'ennyambale
main aim yazo oba main aim target yazo ebeera mu open space customer nobody nyekula dimine wote olujjako ekigere ngeebuka mu bbanga bweti ngeyabika ngeesaasaana ekuba buli kintu kyonna ekiri mu bbanga awo kyekubiramu tekubira ku ttaka bomu zonna ezisinga obungi kebere eya jaketi kebere ey'okulinnyako tekubira ku ttaka emalala ekubira mu bbanga bweti neesaasaana kati mmwe bomu eyammwe mpozi ekoze ekigambo ki keberera ndi maini ng'ogirinnye kulunyirako bw'onnojjako ekigere ebuukayo bweti bwe mala tuuka n'obbanga ejjemu ppini ng'ekuba mu open space kyova oli ekigambo kye bayita fragments emisumaali obubaatibaati obuva busobola n'omuntu ne mu radius meters nga 5 ku 3 busobola okukuba kerebe eggulu neggulu nebanga ogisumula n'ojjamu ppini era neesooka nebawunsinga bumala okubawunsinga dda bbanga neesumuluka neesaasa kati bomu yonna ene ya jaketi ne bomu eyensimbe mu ttaka bwe ziba zibalukira mu space tezibalukira ku ground bomu yaba ne balukiddeko luddawa waaki bw'otunulira akatambi kano kunze naawe bomu ebadde ntege butege ku buliiji awo bomu ebadde ntege butege ku buliiji teyabadde ku boda bomu ebadde ntege butege ku buliiji awo teyabadde ku boda waliwo ebintu bibiri omukyala abadde ku pikipiki n'omwami abadde ku pikipiki zandibanga zibadde primary target za gavumenti lwaki tebatulaze bifaananyi biri visible nga bagambye tinabo tebadde bagimanyi n'abajuga badde bamanyi nga tebatulaze bifaananyi biri visible bintu byabwe ebyabagenzi abo lwaki tebabitulaze bomu ebadde ntege butege ku buliiji so si nti omukyala adde ajambadde obadde mu boda no bomu ebadde ntege butege tukkiriziganyiza ffena oba nedda maze okunnyonnyola nti bomu zino enninnyeko n'ennyambale tezikubanga zidda wansi zikuba zisaasaana mu bbanga nti n'omuntu ali mu radius ya meters 3-2 abeera affected nga fragments ziri zivuddemu zikuba buli muntu ali mu space awo bw'oba olyaba akatambi ako nga bwe kabadde bomu ebadde ntege butege tebadde mu boda bano bateeka okuba omukyala abadde ku boda nowa boda ebadde primary target yabyabakwerinda si batujju lwaki buli muntu yenna mu Uganda amanyi ababoda ebavuga nga wetegereza akatambi ako nga sinaka kuzannyira waddeko boda ebadde esoose ebaluse ne boda ey'okubiri embadde mabega boda ey'okubiri yeewadde distance teri wa boda awamu ne distance teri wa boda awamu ne distance wabula owa boda abadde addira ku ono gwe basse yeewaddemu distance ekyo njagadde nkibanyonyera mu kirabe owa boda abadde addira ono yeewaddemu distance n'asiba yabadde asiba kyekisooka ku crime scene wabaddewo Toyota Hiace Kamunye mugire bulungi nnyo Toyota Hiace Kamunye nayo etuse mu motion neyimirira bulungi nnyo n'owa boda bomu wabagiteguulidde wabaddewo Toyota Hiace Kamunye kati bwe bange ebadde bomu ng'abadde suicide bomba ompulira bulungi nnyo ng'abadde suicide bomba bulungi nnyo obe badde bomu nga si China town neye motoka ya Kamunye badde tevaawo n'abagibadde badde tebavaawo wabula bomu ebadde magezi maganda ya China town naye ebadde ntege butegaawo era nga owa taxi ate kuba ali involved olw'ensonga ayimiridde bulungi mu motion ng'emmanga teriyo motoka etambula ye n'ayimirira
bomu nevuga mujjukire nti before bomu okuvuga wabaddewo omusajja abadde ayambadde enkofiira ne jacket ng'amaze okulaba tageti yaabwe ejja kati oyo gaayi alabika yabadde ne detonator bomu bano bennyini aba state be bagisumuludde so sinti wa boda oba omukyala abaddeko ba state mafias be badetonatinze bomu bennyini nchakubuulira particulars za incidents nga bwe baddewo wabaddewo before wabaddewo gaayi abadde mu jacket nga yambadde n'akakofiira bw'amaze okulaba taxi ng'ejja ne wa boda gwe baagala ng'ajja n'avaawo n'asala n'adda eri era boda olutuuse ku tageti yaabwe gye baagala owa ditonete n'akola kinaasumula naye mu motion eyo wabaddewo gaayi eyasoose okubeera olaba tageti yaabwe zze wabaddewo gaayi abadde mu kijampa ekiddugavu ng'akibisse ku mutwe yadduse n'adda ku sayidi n'akulosinga bridge yategedde ate nti waliwo ekigenda okubaluka nga tekinnabaluka ye n'adduka n'adda eno era we kimaze okubaluka ate n'ava eno n'addayo ku crime scene ekirala eyo vidiyo gye batadde tebadde ya CCTV camera ebadde evidiyo ekwatiddwa muntu wa bulijjo abadde ku sayidi endera ya bridge kyova olaba nti yeerabidde nti yabadde alina kufokasinga wali bomu wekubidde naye yafokasinze ku ono state agent abadde mu jampa enzirugavu ng'adduka crime scene before bomu nga tennabaluka n'addamu n'amulikodinga ate ng'addayo kati oluvannyuma ne yeerabira n'azuuza kamera n'agitunuza mu direction endala ekitali ku CCTV kamera kitegeeza nti bano ebintu byonna bakoze bya kisiru kati njagala balaga ebifaananyi bino bifo nga sinazanya ka video kano namwe mwetegereza wano nkugambye abantu bonna abadde waawo mu junction ya bridge bonna ba state agent badde bamanyi mission bonna abadde ba state agent badde bamanyi mission gaayi abadde ne donator yoli yasaze naddeeri nowa taxi abadde mu mission ku crime scene ne taxi ebadde tevaawo ani aggyewo taxi n'agitwala ku crime scene ne taxi ebadde tevaawo kubanga ebadde yemu kubakwatiddwa mu musango gw'okutta lwaki taxi yo ku crime scene teriiwo ompulya bulungi nnyo lwaki yo taxi ku crime scene teriiwo kati nkusomesezza owa taxi abadde mu kikula ky'okutta owa boda asembye bagadde mu kikula ky'okutta gaayi abadde mu kijampa ekiddugavu abadde mu motion yakutta abadde mu kikula ky'okutta ne gaayi abadde alina ditonete yasaze naddeeri ne gurupu endala zibadde wali bonna abadde ng'amanyi ekintu kigenda okukolebwa nga bakimanyi bulungi nnyo ompulya bulungi nnyo kati neyakutte kamera naye abadde state agent lwakuba nti beerabira nti abantu basobola okukola forensics ne beetegereza bulungi nnyo kati kansooke nkulaga ebifaananyi bino bw'onootegerera kyenkugambye nti kituufu ekifaananyi ekyo kiraba ono gwe bagamba nti mukyala bw'olaba omukyala oyo ekifaananyi kifaanana n'omwana oli gwe bakulaze mu mawulire bw'olaba ekifaananyi kifaanana n'omwana gwe bakulaze mu mawulire ekyo gw'olaba alina ebafaanagana eyo face wadde ekifaananyi kiri kale kangizzeyoko awo eyo face ogiraba efaanana n'omwana gwe batadde mu kifaananyi mu mawulire oyo n'ezengalo nowhere kati bw'omala okulaba ekifaananyi ekyo njagala otunuulire wano njagala otunulire boda ogiraba boda ogira bulungi nnyo boda ogira bulungi nnyo wano namba plate yayo kweri bulungi nnyo bomba gyenyiddeko ku mukuto gw'emabega era ekubye wano ku mutto wennyini nejjako abadde agivuga n'agwa mu maaso omukazi
n'agigwamu. Kati bw'ogamba nti oli abadde suicide bomber, ono yennyini ono gomulaba omunene ono abadde alina okufuuka obulere. Oyo yennyini gomulaba abadde alina okufuuka obulere. Kati kino kikuzzaayo wano. Jjukira wansi eri bano bakyalo abo si basirikale. Onani ompulira bulungi sooka olabe booda yennyini bwefaanana. Bw'omala okulaba ebifaananyi ebyo kankuzeeyo wano. Singa abadde suicide bomber olwo yennyini abadde avuga abadde waabo abadde ajja kutukamu yennyini yasigadde mulamu. Ekyo tumaze kiraba. Kati tunuulira ensasage ya kolansi oba seminti bwawomogose. Bomu ezentegeza ba suicide bomber tekuba wansi kuleeta damage ku ttaka. No. Okujja nga badde bagiteze butezi mu wansi. Ogira bulungi nnyo. Tunuulira wansi. Okira bulungi nnyo. Tunula wano wonna. Bomu gyembaga nti bomu eba ekuba ng'ekubira mu bbanga tekubira wansi. Ne wano yeekulaga nti nekide seminti oba enkokoto yagimementudde. Kitegeeza nti bomu yabadde implantinze. Either ng'ebadde mu kisawo oba badde bagiplantinze awo mu kkubo wakati. Awo tuvuddewo. Kati bwetumala okuvaawo njagala weetegereza akatambi nga bwe kabadde. Ekikulu kya byonna kye njagala oteekeko focus. Njagala oteekeko focus ku bintu bisatu. Njagala otunuulire taxi, otunule gaayi ayimiridde before nga taxi tennatuuka, otunule gaayi ali mu kijampa. Then gwe kennyini ofune answer bulungi nnyo. Akatambi kaakano. Kati akatambi ko mbasi nakazanya ogenda kulaba taxi nga tennatuuka nga yo owa kijampa atambula kankazanya olabe. Owa kijampa mula yadduka. Owa kijampa yadduka biki oyo adduka. Omulaba. Owa kijampa yadduka. Amaladdayo. Oyo mufokasinzeko omulabi wa jampa. Ye yadduse before explosion nga tennaba kuba target nza babagambe target ye nadduka n'avaayo. Bwe maze okubaluka n'addayo mumutegedde bulungi. Kati njagala oteeke focus ku musajja ayimiridde ku buliji owabalukidde bomu ayambadde jacket n'enkofiira ne taxi. Then otunuulire boda engeri gyekubiddwamu. Noli olyoka omanye nti abadde alina detonator yoli owa jaketi kyenjagala oteeko focus. Taxi oli gayi n'asala uyo atambula ddeeyi boda yiyo giraba. Gwe bayita suicide bomber ne bomu nga si ya China town. Taxi yonna ebadde ejja kkubibwa
owa boda abadde asemba emabega nabo badde bajja kufa nabali abadde side eri badde bajja kufuna effect bonna ne bafunye ne time ekoma oluvannyuma lwa bomu okwabika bajje balabe ki ekibaddewo n'owa taxi n'amala n'avaawo ekyo nkimaliriza mukulu Chris Magezi n'omwogezi wa poliisi Muhoozi Kanyarugaba bali Museveni kati kansooke mbabuuzeemu wano bulijjo nsomesa bannayuganda ekigambo diversion bulijjo nsomesa ekigambo bannayuganda ekigambo kyebadda diversion oba to convert people from the main issues. One, bomu bwemala okuvuga bweti teri muntu asobola kufuna guts kudda kwekizamininga kifo ekyo wakubiddwa bomu mu ddakiika ezo ennyini no si bwe kiri nti ye ekyo tukimaze naye mwe mugambye mwaze mugoberera okuvaawa temubulidde bantu mugambye nti mwaneutralize ne mwabakubya amasasi awo muwuliddewo omuntu yena gwe bakubya amasasi bagomereza bakuba amasasi ani mwage muba neutralize ne mukuba terrorist babiri ani gwe mwakubya amasasi awo era bani abamuyimiriza abaddewo awo ani gwe mwayimiriza gwe mwakubya amasasi awo. It was a bomb which went off itself. So mwe mugambye jati mwaneutralize abaterrorist babiri how mwabajje mu action how mwabajje mu mutya kimuntu kyandiyagadde okumanya mwajje mba terrorist mu motion mwabajje mu mutya okuva gye mwabagoberedde etteeka ligamba you have to intercept before omuntu yena nga tanatuuka ku target. What was the primary target of these people? Wali question temujibulira abantu. Question yokubiri mwaba neutralize mutya mwabakubye masasi mubakoze mutya kyekibuuzo haba mukitegedde wano ngendo okwatira sero bihoga and educate bihogo amawulire gonna gasomye nti UPDF ne JAT baneutralize abatujju babiri babuuze baba baneutralize batya UPDF yetegudde bomu oba mutujju yategudde bomu nga tanatuuka ku primary target muba neutralize musobodde mutyo tewali masasi gavuze muba neutralize nze mutya nga mbadde mbagobera kuba mugambe muze mbagobera ng'etteeka muli maje lisookerwako etteeka lisookerwako is to intercept kuyimiriza ekintu kyonna ekyobulabe kigenda okwapeninga to intercept etteeka lisookerwako yensonga lwaki tukola security alert yensonga namwe ne muve ne mukola security alert ku TV ne ku radio nti wagenda kuba butujje ejindi ne mbuyimiriza ngo budde bukyali so mugambi muzimba ogoberera to omutujju ngo manyi nti alina bom ngo mumanyi nti agenda kujjawo bom kukutegula bom n'omugoberera temwogedde gye mugoberedde kuva luddawa temumanyi gyalaga ne mugati mumuneutralize mumutegudde bomu ne muneutralizingiraawo. That's the question. Chris Busiru, police spokesperson and the army spokesperson, you said that you've neutralized 2 terrorists. Are you the one who set off the bomb or you used your agents to shoot and kill those 2 criminals? Can you tell the public? Sero bihogo and educate bihogo kyekizibu kyemuli namulooza abantu bategeera mukozesa ekigambo neutralize abatujju babiri muba neutralize mutya nga mbadde temutubudde gye mbadde mbagoberera temutegedde primary target yaabwe muba neutralize mutya mwe mutegudde bomu to neutralize them nga temutegedde wagibalaze. Kati ntera nnyo bagamba ekigambo diversion. Abatujju mu nkola yaabwe bakozesa nnyo ekigambo diversion etya n'ababbi batera nnyo okukozesa ekigambo diversion. Bayinza okuli n'ababbi mu Kampala basobola okuliyetinga akavuyo ako ne balwana nga balina gwe bagenda okutagetinga okubbako ssente mu focus ne mugiteeka ku bayaayi ne babasala ensawo. Kati mukulu mugambye nti primary target badde bagenda kutega bomu emunyonyo wali kuki
ku kigwa ky'abajulizi nti ye watya nga enebadde diversion ngebadde ekibinja ekira kibali kisobola okutuusa ku bantu obuvune ne mutakifokasinga keeri kubanga in such incidents bwe mugamba nti primary target ebadde yakigwa bomu neevuga security yonna eri ku kiggwa etegeeza abantu abali ku kiggwa with immediate effect ebyokusaba mbiveeko mu biggale buli muntu agende gy'avudde tewali security emala watugudde mu lukola okubatta bwe kityo bwe kirina okubeera so ng'omuntu yabadde akulyetinze diversion eno nene muleka bali mugati primary target ebadde yakijjukizo genda kutta abantu bali ku kijjukizo mubalesi ne basaba bulungi nnyo watifu nti ebadde diversion oli naagenda n'amalawo abantu bali kati next time mukubirangako ku Senkubuge yatuyuwamu mukubirangako ku Senkubuge n'abawandikira script ya Kigeyagenya the police sergeant nemba nga muyina entuufu Senkubuge wamu wa NRM mumukubirangako n'abawandika script entuufu ya Kigeyagenya the police sergeant oba si yoyo musobola okubirako amakulu Alex Mukulu niye mulungi mu kuwandika script ezo n'abakolera script endala ennungi ennyo ez'okuzanya katemba wammwe nyono katemba ge muzanya talina makulu temukyasobola kusirwaza bantu kati munnamawulire wammwe ono gwe mwaleese yennyini musobola mukwata mukuba emboko ku kabina ako munnamawulire mwamuwulidde bulungi nnyo ng'ayogera ebigambo bye muwulire bulungi nnyo bwe mala okuzanya akatambi kanako munnamawulire then mbazanyire expert one mutegeere oni munnamawulire yayogera njagala oli ekigambo kya munnamawulire kyayogera kyonna olyoka owulire badde bomu omugoba wa bodaboda agibaddeko abadde alina omukyala gwatisse era tutegeezeddwa nti ekitongole ekya JAT ekirwanyisa obutujju kibadde kibalondoola okuva yonna gye bavudde gye tutannategeera wabula bwe batuuse mu kitundu kino babadde boolekedde ekkubo eriyingira ekiggwa ky'abajulizi bwe batyo babadde babalondoola yonna gye batannategeera munnamawulire aloopa badde babalondoola okuva yonna gye batannategeera era mbu badde banaatera okutuuka ku kiggwa ky'abajulizi ye primary target kati watifu kano kabadde ka diversion ngeriyo ssere endala egenda okubwatula abantu bamalawo tuli ku munnamawulire wa NBS wulira bulungi nnyo tugenda mu maaso nebwatukira ku lutindo luno olusalamu wano ku luguudo olwa Pope Francis Link nga bwolaba ebifaananyi abantu ababiri bombi bafiiriddewo mu bulaga omukyala agambibwa okuba nga yabadde ne bomu eno abetenteddwa era asigadde bulere n'owa boda abadde amuvuga naye asigadde bulere ab'ebyokwerinda batuuse dda mu kifo batandise okukisalako wabula abantu abeetoolodde ekitundu kino bakubiddwa nnyo ensisi era bangi bayimiridde ku mayumba gaabwe waggulu okulaba kiki ekigenda mu maaso kubanga okubwatuka tekubadde kwa bulijjo kubadde kw'amaanyi ddala era ne kulekawo entiisa omusaayi gumansuse abantu babetenteddwa era ne booda neggwerawo ddala njagala okwegatta ku b'ebyokwerinda abanguye okutuuka mu kifo kino batubuulire biki ebibaddewo afande Kamujira y'omu ku be tusanzeewo nga yatuuseewo dda twandyagadde okumwegattako okutegeera kiki ekibaddeko afande tubulireko katono nnyo ku mbeera eno afande yagambye tulindeko bakyagezi kati atutte engalabi y'omutwe mbwabuuza Kamujira biki ebibaddewo ku crime scene Kamujira mugambye tetuna kitusobola kwogera genda kati ono script oba ekiwandiiko kye bamuwadde okusoma kimulimye okusoma atalabisiza bulabisa gavumenti ekisookera ddala buli olaba Natasha Broadcasting Service ku crime scene mujjukira okutugana okuwamba abantu okwabeeranga Kande Mugisha ng'ajja ne measurement C ajja n'ebitabo n'akola investigation ku crime scene nga ba forensics tebaliiwo kati noba asindisa ono munnamawulire ajja akola ebyengu by'ekisiru ng'ayogera eby'ekisiru kati ekisi ekikulu kyekiriwa njagala owulirize omwami ono bulungi nnyo ebigambo byagenda okugamba
ekigendwa kya Museveni kyakulangira ekibiina kya National Platform nti kyabatujju akiggale bwe kiba kimulemye agenda kukozesa okutegaatega bomu agambe nti eggwanga teriri safe tebagenda kukkiriza laale ziriko bantu bangi kati wulira expert omulala akunnyonnyole. Yes, muganda wange Kajubi Fred ogamba otya amazaalibwa amalungi keeki tetugirabye naye kansuubire nti gye bujja onaatusindikira ka keeki naye nga Mukama akwongera amaanyi obulamu okola emirimu mu bulungi bwagyo bwebale kutuuka ku mazaalibwa gano. Happy birthday. Kaakati nina ebituli ebiringa 6 byenjagala okuba mu nsonga y'ekibwatuka ekibaddewo. Ebituli byenjagala okuba muno nga omuntu aludde mu bintu ebimu. Ekisooka siini yonna awabadde ekibwatuse ekisooka tokkirizibwa nga munnamateeka nga enforcement officer okuyingira ku scene nga tennaba kubeera cleared. Ekisookera ddala bakugamba era butubisoma, you do not enter the scene before it is cleared. Lwaki? Eyo ekibwatuka ekisooka kiyinza okuba kiri connected n'ebiwatuka ebirala nga 4 kye bayita secondary devices. Kaakati you don't rush to enter a scene w'osuubira nti waliwo secondary devices. So eyo ensobi yakolebwa omuntu toyingira scene nga tennaba kubeera cleared. Era awo kyokulaba kugamba linda bomb squad, linda abambulance basooke bakola kye bayita securing the scene. Njagala omuntu yenna ambuulire oba scene eyo yabadde secured immediately okuleka okwanguya okufulumya amawulire nga scene tennakubeera cleared. Era ebiseera ebisinga scene eba ne cleared, scene eza n'okumala emyezi 2 months nga scene eri cleared nga tebakkirizaano na muntu yenna. Naye no scene yaffe yabadde tampered with. Ekyokubiri, you are not supposed to move evidence prematurely. Eyo yeteeka litutambulirako eddala. Evidence tomupapirako kumugjawo. Okugjawo ebibwatuse, okugjawo emibiri, okuggyako byonna ebibadde bitta obujulizi. Owulidde ekikolebwa awo bakuba ebifaananyi. Olaba nti nebeera pikipiki. Pikipiki bwebaako ebitundu ng'okisumudde ebitundu 150. Tukisoma nti tuba twetaaga ebifaananyi 150. Bwebanga pikipiki eyabwatuse eriko pieces 150. Tuba twagala ebifaananyi 150 ku buli piisi ya pikipiki. Bw'aba muntu nti alina ebitundu ebyokumubiri 7, buli kitundu kikuwa ekifaananyi kyakyo. Olw'ensonga gwenza okulaba yadde bomu yadde grenade. Oyinza okulaba yadde grenade nga pikipiki yayabise yokka nga yadde ine ekizibu kyayo nga pikipiki ng'oli yayogeredde ku ssimu piki neebaluka. We don't rush into conclusions. Lwaki okeera ogamba mbu yabadde bomu? Because olina okukwata ebyo ebitundu byonna obyanalizing item by item, piece by piece. Pikipiki n'ogiva ku exhaust, n'ogenda ku mupiira, n'ogenda ku mpagi, buli kimu olina okkikwera ng'okikuba ekifaananyi. Tojjaawo muntu yenna, tojjaawo object negi mpaka nga buli kimu kikubiddwa ekifaananyi. Ne bagamba empagi oluwagi bwe tuwadde mu size bwe ziti, entebe yadde esangibwa ku size bweti, tanka yasangibwa ng'ebaluse ng'eri ku kilogundi millimeters bwe ziti. We clearly photograph and document everything before touching it. Nga tonaba na kikwatako kyosooka okukola bifaananyi. Ekyo tekyakolebwa. Ekitundu ekyokusatu, tetukkiriza bantu contaminating a scene oba okugjawo obujulizi. Naye bw'okkiriza buli muntu kujja ku siini ow'amawulire n'ajjawo immediately, omuyise n'ajja oli n'ayingirawo, bakugamba maintain a strict access, limit entry to only essential personnel. Ow'amawulire talina kubeerawo. Ab'amawulire babeera mu perimita yaabwe, tebakkirizibwa yadde okusembera ku siini, wabeerawo parameta. Naye ffe kintu kibaddewo within 10 minutes ab'amawulire bajjuddewo, ab'ekyalo, abaaki. Kaakati ddala, if anyone can access the scene, someone can even come and plant evidence. Na planting awo n'ekitaabadde ku scene, na planting awo ekitaabaddewo. Oyasobola okulanga muli amayita ka grenade ke baasikedde bapini ya grenade n'agisuula ku scene. Owulidde.
So scene ebadde ino kuba controlled. Naye scene tebadde controlled, kitekawo ebibuuzo bingi. Lwaki okkiriza buli omu okuyingirawo? Mu ideal situation bakola parliament ne bagamba 5 kilometers away from the scene ne batakkirizawo omuntu. Ne banoonya ennyumba zonna eziri awo, emmotoka ezabaddewo bwekimu. It can even take 6 months nga tebakkirizawo omuntu mu area eyo. 6 months nga tebakkirizawo omuntu. Nasobe endala yakolebwa. Talking to the media prematurely and the public. Publicly naming suspects or discussing evidence early can tip off culprits, witnesses, or compromise a fair trial. Olidde. Bayambye okwogera mu mawulire ekintu kyakabaawo dakiika tezinawera n'asatu mweyane feesi y'omuntu eyakikoze. Kale bw'abanga ddala eyakikoze ne bamulaba accomplices bonna tebadduka ne bagenda e Kenya. Nanti munaye munnaffe Lubega bamukutte buli bamutadde ne mawulire mwena mudduke. Olidde. Kakati procedure within 30 minutes mwena ekifaananyi mukifulumizza. Amawulire gonna gamanyi gwe baakutte ye wuno Facebook yonna emuliko yono gwe baakutte yono gwe baakutte. What is the idea there? Why do you talk to them Magagundi? Why should I tell last card? Maybe suspect mumufunye mumutimbiddewo ebifaananyi mubitimbiddewo. That was a very, very wrong move. Hold it. Another thing, why do they making assumptions? They are jumping to conclusions. Tona manya chiriwo, tona manya whatever. Nasa bade batagatinga balamazi. Gwe oyogedde nanya gambi batagatinga balamuzi. Face yo mutumazo njiteka mawulire. Ba accomplices bonna badduse batolose. Bagenze. Alika tugamba nasa bade banoonya balamazi. How do you have that information to bade batagatinga balamuzi? Where information ayo ogijewa? Why do you have a premeditated gundi? A premeditated ideological and emotional pressure ekujjudde. They are targeting abalamazi. Who has told you? Who has given you that information? Number 6. Ensobi endala ekolebwa. Tetulina bomb squad. Why is the UPDF commenting on this? We have a whole squad. Squad ekola ku gundi ebigudde mu saayo. About deactivating a bomb, achieve a bomb squad. Why is it that it's the UPDF commenting on this? It shouldn't be the UPDF. Hold it. So, the gender was anti-protocol was avoided. The judgments are biased. But also, when you look at that video, you know, Saja Kulebede Pichi Yonga Atambula. Kwamula be clear. Atambula Masoga Pichi, Ajimanyi, Njiwawe Chigendo Kuberawo, Yatambudde maaso gaayo, Pichi neyamugoberera, ali yadajwa ne signals. Hold it. Signal ngalinga azijuwa kata uyimiriramu kata ukola woti, Pichi nemuvaako emabega, era mukumuvaako emabega, wamulabye nga atambula n'agenda wali mu nsonda, n'alinda ne happeninga, ngalinga yali tayagala abantu bangi kubeerawo, ng'era olaba alinga bambi, afaayo agamba abantu tebagenda within Pichi we yabadde. Waliwo gaayo ave ne mabega yambadde kihuudu kya black. Ayimiridde, alinda huudu ya black eyo, ebeereki huudu eyo agibise omutwe gwonna, amanyi ne kamera weeri, kamera n'agikuba bulungi omugongo, amanyi siini eri mu maaso kyebagenda okulaba. But also kyetwebuuza, waliwo kye bayita mu investigations, waliwo kye weesigaliza nga detective. What was the rush and the pressure okureleasinga video eno? Ani yabadde apapye nnyo oyo, yadde apapa ennyo olidde. Because ekintu ekyo bwe kibaawo, ba agencies bwe zijja, zensooka kusitualize gamba ana alina kamera mu kitundu, era bajja ne bakugamba for security purposes, footage yenna ali ku kamera yo tumwagala. For security purposes. Era footage bamutwala ne bakugamba kanerifuushe an issue of national security, footage mutuwe. Oba oyagala, oba toyagala, footage oba mukujjako. Olidde. Kasita kiba kino kibaddewo. The bombing ya America. Footage yamala ebbanga nga tannafuluma, kamera zaamuyina naye abantu balwawo okufulumya footage omutuufu. Olidde. Naye kakati wano footage ayanguye okufuluma, akafaananyi k'omukazi kaanguye okufuluma, ebimukwatako, gy'abeera, bazadde be, biki, footage bamu abasajja bajja batategerekeka, ono akulembedde pistola mu black hood, amawulire gaanguye okufuna access information yonna gagiyina, oyinza ogamba amawulire gaabyo ne mu planning ekintu kino, bannamawulire baba bayita. Those are my assumptions. They could be wrong, but I know they are right. So I need to see whether there's something fishy going on. Either mass out bagala crowds,
oba tugenda genda mu kalulu akali scientific nga bakugamba nti ebyokwerinda by'eggwanga biri under threat. Kale n'abalala banayongereza okwo webale. Bawulira analysis y'omwami ono kubanga ali well informed with intelligence. N'olaba video nga bagikulaze ne munnamole bwabaddewo n'abaddewo n'engeri police n'amagye gye baddusemu okukola statement ezitakwatagana azifu waliwo bagoba kikulaga nti guno gubadde muzannyo omutegeke. So nze ndi siri surprised okuba nti abantu abo bayinza okubanga abantu ebadde primary target ya government nga si batujju bassebwe si bantu ba bulijjo nga abadde babategese nga baagala battiraawo kubanga singe badde bomu gye tuyita bomu eyo taxi bali tesigalamu kintu kyonna na drive batasobola kuwonnawo n'abantu bonna badde mu radius ya meters 20 awo bonna bate basobola kusurviving no boda mbadde batasobola kusurviving ne bonna basurviving bulungi babatambule bagenze nga primary target omazo jijjawo. So bina mutaddeyo nti omuwala simanyi mutujju simanyi kibi family dati dayo kasasiro kino kyonna ekintu mukifumba main target ya mutugimanyi yakola kibiina kya national platform na kukifuula nti batujju nga mukola fojale wamwe. Ndi wano oba informinga Museveni Muhoozi Chris Magezi mwenna video tumazo zisindika mba experts okwetola ensi yonna bali mu kuzaanalizinga video efulume gye mutadde mweke nyini tugisindise mu ba expert bali mu kuanalyzinga video eno ne bimuwandiise byonna ku mitimbagano era bili mu profilingibwa. Kati musinike ebinyo ng'embuzi esabalaavu nga mugamba nti muwassa abatujju nga n'abatujju bwe musse mu investigation sekikkirizibwa kufuluma information before nga temutegere na crime scene biki babaddeko abadde ku crime scene bonna bali luddawa temufunye footage ali independent okuva ku wamwe mwekwatidde nga no wamwe alimu amatankane video tumaze ozihandolingayo ziri mu kukolebwako analysis naye so far as ziraga nti ne video yagikutte yabadde stage managed agent yabaddewo nga ali mu capturing ebintu ebyo nga muloza tuli basiru nnyo. So kati analysis yonna byomwogedde ku mitimbagano nono byayogedde ono. Fun enough odiro oti omusajja yatakkiriza mutwe gwe nti alina ogukosa n'ayogera bwa njagala wuliriza omusajja ono njagala wuliriza Chris Magezi ng'ayogera engeri gyafulumyamu ebigambo bye n'ekibuuzo kyebamubuuza n'anaagira kyenjagala osooka olye bulungi nnyo. Njagala wuliriza Chris Magezi ono ng'ayogera. So we already know that her two closest associates, her father blew himself up at CPS in, I think it was August 2021 or thereabout. And her husband was also killed by our own forces in 2020. Her husband was a terrorist called Muzaffar. Muzaffaru, just a moment. Muzaffaru. I have one name, Muzaffaru. Her husband. Korisi Musiru. Mu 2021 era nga tugenda mu kalulu. Mwatega bomu ku CPS awo na wali ewalla. Ogambye taata w'omwana ono yeetulisaako bomu ku CPS. Amanya g'omusajja temugogedde taata w'omuwala. Then ogambye nti nebba w'omuwala ono y'omu ku be mwakuba abatujju naye erinnyo lina limu lya Muzaffaru. Njagala kubuuza bwe mbanga mulina proper information ekwatagana ku terrorist cells ongamba oti ate mulina erinnya limu Muzaffaru. How many Muzaffaru do we have in Uganda? Kurisi Busiru, how many Muzaffarus do we have in Uganda? Tomusobola kukola criminal file ng'eriko omuntu alina erinnya limu Muzaffaru. Tekisoboka. Taata w'omwana mbu mutujju 2021 yeetulikasako bomu. Bawe mwamotta mbone yali mutujju.
nomu ate bawa manya tosobola kunga nti oyina erinnya limu Zaffaru nga talina linnya lya kambaddizeeko katono muwulire ono no Didigi yamulonda wira bulungi nnyo. So we already know that her two closest associates, her father blew himself up at CPS. I think it was August 2021 or thereabout. And her husband was also killed by our own forces in 2020. Her husband was a terrorist called Muzaffar. Muzaffaru, just a moment. Muzaffaru. I have one name, Muzaffaru. Okay. Her husband was Abdul Shakur, the suicide bomber who detonated himself at CPS. Yes, the father is Abdul Shakur. She was a daughter to Abdul Shakur, a suicide bomber. Mukulu Chris Magezi. Abdul Shakur. Gwe Chris Magezi bakube embonga buli gyokwatayo bagitta. Bw'obadde okola statement mu kusooka toyogedde mannya ga taata wa muwala. Ne kati ogwogedde Abdul Shakur gonna abiri teri mu Islam mu Uganda ng'ayina amannya abiri gonna nga talina linnya lya kika. Abdul Shakur erya bbawo ono alina limu n'emmeso olaba erina lati mu luzungu. Ate bakubuuziza osoose kukola bwoti amaaso mu galo nabagamba mwegereza omuntu ayambala galo osoose kukola bakubuuza amannya ga bbaawo husband Muzaffaru n'obikkula mu kitabo kati kankaziyo mukawulire bulungi nnyo mutunulye omusajja ono muli ebigambo bulungi nnyo muleke mumanyi tebali abantu basiru. We already know that her two closest associates, her father blew himself up at CPS in, I think it was August 2021 or thereabout. And her husband was also killed by our own forces in 2020. Her husband was a terrorist called Muzaffar. Muzaffaru, just a moment. Muzaffaru. I have one name, Muzaffaru. Her husband was Abdul Shakur, the suicide bomber who detonated himself at CPS. Yes, the father is Abdul Shakur. She was a daughter to Abdul Shakur, a suicide bomber who detonated himself at CPS. Chris Magezi statement gyosembayo julira gwe kenyini ojument statement gyokola tekwatagana. Wacha bigambo bino tubyogera mu lulimi oluzaali. Abantu bategeera bulungi nnyo kubanga o confusing amanya g'abantu bano n'enkwatagana yaabwe abantu babuzaabuza amanya g'abantu bano enkwatagana yaabwe ng'abantu naye ogibuzaabuza mu statement z'okola bw'obeera mu kkooti gw'obeera musibe kansooke mbaddiremu omulundi ogusaba muli omusajja ono mulyoke mutegere nti emboozi bafumba nfumbe. Muzaffaru ono Chris Magezi. So we already know that her two closest associates, her father blew himself up at CPS in, I think it was August 2021 or thereabout.
and her husband was also killed by our own forces in 2020. Her husband was a terrorist called Muzaffar. Muzaffar. Muzaffaru, just a moment. Muzaffaru. I have one name, Muzaffaru. Her husband was Abdul Shakur, the suicide bomber who detonated himself at CPS. Ogambye bawo muwala ye Muzaffaru gwe mwakuba ate omaze n'ogamba nti bawo muwala ye Abdul Shakur eyetulisizaako bomu ku CPS nomala n'okyusa nti yali kitaawe namuyina ekizibu kankamalayo ndyoke nkate kankamalayo nkate mwawulirireko. So we already know that her two closest associates, her father blew himself up at CPS in, I think it was August 2021 or thereabout. And her husband was also killed by our own forces in 2020. Her husband was a terrorist called Muzaffar. Muzaffar. Muzaffaru, just a moment. Muzaffaru. I have one name, Muzaffaru. Yes. Her husband was Abdul Shakur. Suicide bomber. So, husband ayina babiri. Ayina Muzaffaru ne Abdul Shakur. Video mba nkyagidda moyo mba sigimaze naawe. Muyonka nyente kyekizibu ne munyweramu n'obusa. Ogambye husband Faruku. Muzaffaru. Ate omayo nodamu husband w'omulala Abdul Shakur. Lwaki mba muyonke tumala zinazaako busa ku maberezi gazo nga muziyoko musajja omukulu atudde mu galubindi n'okusiiwala busiriwazi. Suspect abeera ate ne husband babiri omulundi gumu ng'omu muyita kitawo mwe. Two husbands, both terrorists, and they were neutralized. Omo ogambye nti mwamotta ate ogambye wokubiri eyasooka kitaawe yetulisiza kulirana CPS bw'okyusa statement n'ogamba era ne bbawo wokubiri yetulisiza ku CPS kati what kind of nonsense is this? Mumutuyita basiru. Obwongo bw'ente muyonka ente zino nga ziriko obusa ne mugatta obusa n'amata ne mulyoka muyiika Windows. Gubo yambala galumi noza nti otegeera nnyo. Wamma kansembyeyo n'ono. Njala ko bazannyo mwenna abaana bakola profile ku bantu abakola effujjo ku ba foot soldiers n'ekibiina kya National Platform. Akatambi kano njala mukansharingira okwetoola ensi yonna mukategere bulungi. Ono y'omu ku bantu ba Mpuuga abakola profile n'okukwatisa abaana baffe. Ono Mutesa Sila Ibra akolera ku Herbert Street e Masaka. Alinake edduuka lya stationery and printing opposite Executive Inn okuliraana Vienna. Abeera Kijjabwemi ku lugendo oludda Embalala. Ono mukozi wa Mpuuga era bodyguard we. Era y'omu ku ba bodyguard bano abali balumiriza ku musango gw'abakirewo Kivumbi ne Gaddafi. Ainako bodyguard munne gobali mu kusenda akalambire ku musango naye nga bakimanyi bulungi tewali abakuba tewali ababba. Ono y'omu era kubali baagala okuba deputy spokesperson waffe lwakuba kwolwo basanga Katonga bamuyita Waiswa. Ntegeezeddwako mbu amanyi abantu abaatemaatema abantu e Masaka mu bijambiya ebyalimu omugenzi Segirinya be bamusibako era yali omu ku bo.
video ewedde ne kanfundikire na kano. Uganda we tutasituka kujjako Museveni na family yawe ya Bihogo tulina ekizibu tugenda kabanyo lwaki. Bana abasajja bakawo mentality tebalina kye basobola kukola tebasobola kye bayita management ne business tebazisobola. Wabula at the moment bwalaba omuntu ng'alina business eri successful ayagala agulemu emigabo yagaininge nga takola. Bw'omuguzaamu emigabo amala ayagala atwale business akutte ya taking over. Waita akaseera mpawo kagola okuba nti si bakozi business neegwa oba n'agitunda kubanga they can't manage anything. Bali professional bintu ebi kutta ekyo kyo bayina PhD bamanye ekintu kimu kutta na kuwujja biwojjolo na kujjamu mpale ebintu biri ebi bisatu. In those three categories, they are masters and professional. Kutta, kuwujja biwojjolo na kuzaala abatalina kuzaala. Bintu bisatu. Ebisigadde leadership, management, intelligence, tebalina kibalina mu wadde neki. Bwe kinoonyerezeka abantu abeesemberezaako nti bakola business nabo. Tebalina kye basobola naturally. Nothing they can manage, so they can't manage this country. Yensonga lwaki buli muntu yenna ow'ekika ekyo bakomekkereza either babbi bw'oboogerako baagala kutta tebaagala ba-exposinga. Museveni wandibadde tuli mu levetta bannayuganda. That means you are coward. Wakwate muntu n'ogenda mu nsiko. Kati njagala bategeeza nakiri mu kisigaze bulungi nnyo. Omuntu yenna okwata ekisi n'akutta aba akutya ye munafu. Omunafu ayagala nyatto w'amaanyi. Okitegedde bulungi nnyo bye bigambo byange bya leero. Video ewedde mukaba bakuume mbaagala nnyo.